The newsroom, where untold story is revealed. People were saying that the coffee has been sold are talking rubbish, but it's good that they are talking rubbish because then we shall know them by their fruits. It's good to tell such a lie. Really, it's good for us because we are going to prove them wrong, and you people, you should punish them for telling you such useless lies. Singa kizangibwanga President Museveni ku ballot paper si ajja okusooka waggulu ayina kubanga yasembayo wansi. Gwe gy'oteekeko akakofiira k'ekibiina weekuba ebifaananyi tulaba oba electoral commission ejja kuwandiisa. Beyond the newsroom, kwoli webalegera maaso n'okubeera ng'ogoberera ensonga ate ng'otulaba. President Yoweri Kaguta Museveni olunaku lw'eggulo yavuddeyo n'ayogera ku nsonga ya USDA nga ababaka bagenda maaso n'okubeera nga beekuba eŋŋuumi ng'enyooka lwaki nga bagamba nti singa ekitongole kya USDA kivaawo kiba kigenda kutegeeza nti emmwanyi ya munnansi yegenze. President Museveni avuddeyo n'abaako byayogerako. Naye Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yabadde mu bitundu by'ekamuli olunaku olw'eggulo nga leero ayolekera ebitundu ebye Abimu. Kiki kye tugenda okusuubira mu kyekiri Abimu na biki ebigenda okubaayo bino byenkuteredde ku mmeeza olunaku olwaleero. Honorable Mukasa Mbidde aina ebigambo bino byayogedde ng'agamba nti ne bwe tukola tutya wabula omusajja alabika ebigambo byali ayogera nti yajja na mundu ennyonde egendamu na kwota pini evaamu na kwota pini byali agamba nti yali abitegeeza. Ayilese obukodyo bwe bakozesa mu kubba obululu nga ne guno gwaka ne bw'oba oyagala nnyo kizibu okuwangula President Museveni mu Kalulu. Ajjukira nti bwe tugera ku President Museveni gwe twogerako ye mukulembeze yajja mu 86 n'agera maaso n'okukwata eggwanga lino mpaka kaakano abamu ne wankubadde muyinza okugamba 96 instead of 86. Awo wetuli kakati nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu sooka omale okulaba vidiyo eyo eya President Museveni Kaguta. Controversy mpura n'okuswala eggwanga lyonna okubeerawo boogala ku bitaliimu mwanyi. That's why I've called all these people to help you understand. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Kiswaza n'okuswaza okusanga awo abantu bagumalidde mu bitaliimu ebyomugaso n'ebyerabira. Nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu vidiyo eno sooka ogimpereka like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogugitambuza nno neetuukira ddala na ku buli muntu ali eyo eyandyetazze okubeera nga agiraba. Olunaku olw'ejjo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde mu bitundu by'ekamuli era n'agamba tagenda kubeera nga awummula tagenda kubeera nga azikiza wabula okwongera okusikamu. Ono nno we yasinziridde n'agamba nti ekikajjo kyali kya bbeeyi naye okuva lwe baakikwata ne bakisa mu nkwawa zaabwe abatukufuzi abatukulembera tekikyalina yadde ensera tekiyamba mu nansi oba mu nabusoga omulimi w'ebikajjo ng'olina okuba ne license kyokka ng'era kyekimu ekigenda okutuuka naye ku mmwanyi nga gwe omusiri omutini toyinawo ogenda tunda mmwanyi wabula olina yisa mwoyo alina omunene omuguze asobole okubeera nga atunda n'ebirala ebiringa ebyo bwe bityo ng'agamba nti ttani y'ebikajjo yali wakati w'emitwalo 225 naye nga kaakati egula wakati w'emitwalo 5 n'emitwalo 9 ekiraga nti munnansi oba omulimi w'ekikajjo oyo ye yaviibwako takyafiibwako. Ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu bye bino.
Ng'awakulunga mbagamba nti nze sinnaba kupowa. Era paka nga nfudde sigenda kupowa. Ate sigenda kufa. Genda kubeerawo, mugenda kulaba olunaku olupya, mugenda kulaba nga Museveni tumugobye, mugenda kulaba nga mweddiza ebikajjo byammwe nga ebikajjo bizeewo 25 mujja kirabako nga mmwe mubye processingira nga sukaali nga wano tewajja fulumawo na bikajjo wafulumawo sukaali. Mugenda kukirabako nga amasomero gammwe gazeemu okusomesa abaana ebigasa. Mugenda kukirabako ng'otwala omukazi mu ddwaliro nga tewali sente zosasula kubanga gavumenti esasula. Mugenda kirabako nga abo abasirikale nga bakozi bammwe naye nga tebabakuba nyuto. Mugenda kirabako kukirabako nga ne luno oluguudo lwe tuyiseemu kasita luyiseemu mbadde ndumakinga ng'era mbalirira kyetagisa ki, kyetagisa sente meka, kyetagisa budde bwenkana butya. Tujja kuddamu tujje wano nga tuyiseko olwo oluguudo nga lwakolasi. Kakati Mukasa Mbidde yenna agamba nti akalulu kano ekituufu kiri nti nga si kusaba nnyo tekakyasobola kukyusa bya bukulembeze mu ggwanga Uganda. Agamba nti obukodyo Museveni bwagenda maaso n'okukozesa nga abba akalulu obumu ku bwo bwe buno. Sooka olabe vidiyo eyo tweyongereyo. Njagala leero tube real ate tube profession. Era mu ngeri y'okubbamu obululu endala, singa kizangibwa nga President Museveni ku ballot paper si yajja okusooka waggulu, ayina kubanga yasembayo wansi. Gwe gy'oteekeko akakofiira k'ekibiina weekuba ebifaananyi, tulaba oba electoral commission ejja kuwandiisa. Tugeze ntaddeko akakofiira ka DP. Kubanga enkofiira President w'eggwanga gy'ateekako ya musana. Kyogamba omusana gwokya n'ekifaananyi wali ku ballot paper. Nedda. Lwaki tagijjaako? Eyebeera kiba kifaananyi ekyo. Gwe okutwa okumu ne wekutalabika tebakunominatinga. Tosobola kusaako nkofiira omu yekka yakkirizibwa. Naye singa kizuuka nti ku ballot paper si yajja okusooka oba okusembayo, nti gwe erinnya lyo bwe balireeta alphabetically lijja muteeka munda wano, bakola ekisoboka paka looteesimbawo. Waliwo wano omusajja bamuyitanga Senkubuge, siyaasa yeesimbawo. Abasajja bagenda okubulira candidate Museveni nti owange te kati Senkubuge eri S yesembayo eno kakati gwe wena kuba munda ate jukira Besigye namba 2 naye ye kimuyamba era n'akabonero kakozesa agamba ndi namba ki namba 2 akumaze. Senkubuge ye nominatinga bamulemesa, abamu bagamba bamulemesa, abalala bagamba nti bakkiriza bakkaanya. So n'olwekyo ye ekyo takikkiriza. Ekyo Mbidde abuuza nti omusana gwokya ekifaananyi lwaki President Museveni abeera n'enkofiira, oba bw'aba tasoose lwaki yasembayo wansi ku ballot paper, ng'abuuza nti isi lwaki tegenda mu maaso n'okubeera ng'egamba amukulu naawe ejjako enkofiira nga Kyagulanyi walina akakofiira, lwaki nako tetukassa ku ballot paper. President Museveni 1996 yagera maaso n'okubeera ng'agamba abayisiraamu nti balekerawo okubeera opportunistic, nti omuntu ali opportunistic ye muntu agenda maaso n'okubeera nga alaba advantage mu situation yemu eba eriwo n'agikozesa oba oliawo ye okubeera nga afuna ebibye. Era nga wano we yaviirayo n'abategeeza n'abagamba nti musaanye mugende mu maaso n'okubeera nga temweyisa ng'abeefuula nti muli ba kitalo nnyo, era ku ebyo ebimu ku byayogerwa bibyo kambikuwe mu video ate ebimu ku byo bizze bituukirira. Opportunistic and selfish politics among the Muslim leaders. You must fight it. You are the only ones who can stop this. You, the Muslims. You must not allow yourself to be used against one another by leaders. Because a good leader should unite people, should urge people to unite, not to divide. Egoism, why do you think you are so important that you can disturb the peace of other people? Who are you? If people don't understand. Kakati nno ebyo nga tubitadde ku mabbali,
omukyala eyakkakkana ku mwana wa munne n'agenda mu maaso n'okubeera ng'amuliisa obubi, kooti emusalidde emyaka 35 ng'ali mu nkomyo. Oluvannyuma lw'okukwata omwana ne bamukebera ne basanga ng'aliko amabwa ku mumwa ne ku bitundu ebirala, kyokka nga omukyala ono eyaliisa omwana obubi bamukebedde nga mulwadde w'akawuka ka mukenenya, nga waliwo chances nyingi ez'okuba nga n'omwana yamusiiga olwadde, kyokka nga kw'oteeka okutulugunya omwana n'omuliisa obubi. So teyamalidde kooti biseera, era kooti negamba nti kotatumalidde biseera, genda weebake mu nkomyo okumala emyaka 35. Since the feces could not go into the child's mouth as she was defecating, she picked the dropped feces and fed him using the fingers. The accused's serostatus was examined and she was found to be HIV positive. Nakola kyenakola ekyamu sonyiba kuba nange simanyi kyantuuka ku poolo. Mulamuzi ansalira ekibonerezo kyengwanira. He has not wasted court's time by pleading guilty. Therefore, pray for a lenient sentence. Mu nsala ye omulamuzi Natwijjuka ategeezezza ng'ekikolwa ekyakolebwa omukazi ono bwe kiri eky'obutemu, ng'abaana abato beetaaga okukuumibwa eri abantu abafaanana bwe bati. The actions of the convict are so grave and barbaric, inhuman, and the convict does not deserve leniency whatsoever. There is need to protect young innocent children from people like the convicts. Olw'okuba nti Namwanje tayonoonye budde bwa kkooti era ng'asabye okusonyiyibwa, ono amusalidde ekibonerezo kya kusibwa emyaka 35 mu nkomyo. I think she deserves the second chance when she serves her sentence. I will therefore sentence her to 35 years in prison. Nze ndaba ekibonerezo kye bamuwadde kitono nnyo. Musibye mpaka maisha afiireyo n'okufiirayo. Mbadde muyana muteeka Kalaba kubanga alabika si muzadde oyo, kubanga singa yali muzadde yali badde takola kintu ekyo. Tweddeko emitima abakyala kubanga abaana bangi agendako ewa neiba, mwana abatayogera, baneefe tulina okwebeeramu ng'abakyala. Bandi badde bamuteeka Kalaba. Bw'obanga oli mukazi muzadde nga wakeera enkya n'ozaala n'otunuulira omukazi oyo ebintu bye yakola mu butuufu agwana Kalaba n'emyaka gye bamuwadde mitono. Aisha Tumusiime, omukulembeze mu kitundu kino, agamba nti newankubadde emyaka mitono naye waakiri bafunye obwenkanya. Naye kino ekivuddeyo ndi musanyufu nnyo olw'okuba nti ekitundu kyange kifunye obwenkanya. N'emyaka gye bamusalidde kale mitono, naye era naye ajja kubonerera n'abalala balabire ku oyo wa Nyendo Mukungwe mu Masaka. His Excellency Museveni Kaguta ebigambo bye ebikwatagana ne emwanyi nga yagamba eby'okuimaginga UCDA ku Ministry of Agriculture kyekigenda okukyusa emwanyi n'okubeera ey'omutindo, era ng'agamba ebyo bye mwogerako nti nno baakola ekyuma mu West nti ebyo byammwe naye byonna byakubeera nga biyamba bannansi era bannayuganda. Ebigambo bye biibyo kambikuwe byonna obirabe tugiwe just budde. Bagamba nti no UCDA no coffee obaddamu otya? Fwande ngamba nti abyo boogera byabwe era nga sibinoonyerezeeko kubanga bw'otunuulira kitwakola kyakyusa nnyo, ate ng'abamu basooka kutukuba amagi mavundo nti tetwali basirikale abatamanyi byakulima tetujja kusobola. Olaba twakyusa kye baali bayita emiyini, ekyo kyali kiva ku butaweta mwanyi ne zigenda obugenzi mu bbanga. Mbu baali bazimuula bye twali tukola bagamba nti mugaba miini ya nkumbi. Yes sir. So nakyo kyaggwaawo ne tutereeza buli kimu. Kati bwe tutuuka ku kye tutuuseeko olwaleero ng'oyise mu byalo era nga bwe waliko mu Masaka n'olambula gye twagenda ku balimi bewalaba ab'amaanyi, osanga omulimi eyakwata obulungi ennimiro ye nga Uganda is a beautiful East African country of 45 million people with the youngest population in the world. Unfortunately, Uganda is under the rule of General Yoweri Museveni,
a military dictator who's been ruling our country for 37 years. And today, he is in advanced stages of installing his son, also a military general, as his heir. And guess what? I am the guy trying to stop that together with my friends. BTN Media nzadde ni akutusaka ensonga bagaliza bye munjagaliza banywanyi tusinkane. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.